Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Akawungeeza kalungi Lady Maria. Erinnya lyange nze Amina. Nalina emyaka 3 mu mwaka gwa 2023 tata wange we yafiira. Naye obulumi n'amaziga byempiseemu Mukama yekka yamanyi. Lady Maria, nze mama wange ne bannyinaze babiri tubonyeebonye okuva anko waffe lwe yatugoba mu kibanja jjajja omusajja kye yali yawa taata. Lady Maria taata waffe yafa nga muto ddala era bebimu ku byatuviirako kubonaabona, naye newankubadde twabonaabona tekyalobera mama waffe kutusindikiriza n'obusobozi bwe butono bwe yalina tusome, era nasoma ne ntuuka mu siniya 4 wadde ng'ebibuuzo saabituula. Bwe ntyo nagenda e Kenya nkole, naye olwa coronavirus buli kasente ke nakolangawo nakaweerezangaka olw'ensonga nti baali mu lockdown. Omulimu gwe nafuna mukama wange yali akola mu UN era ekiseera kyatuuka nga nina ofuna passport ntandika okutambulanga naye mu buli nsi. Bwe nzira e Uganda nalinayo omulenzi wange era ebbanga lya myezi 2 nalimala naye. Ngenda okwekanga nga ndi lubuto, naye ekyo tekyalobera mukama wange kunkubira kumpita ku mulimu, kubanga ye mu bigambo bye yaŋŋamba nti yali yeetaaga saavisi zange so si mubiri gwange, n'olwekyo nga mu bufunze eky'olubuto kyali tekimbatheringa. Bwe ntyo nagenda ntandika okukola. Okuva lwe nava e Uganda boyfriend wange teyaddamu kunkubira wadde okunkeberako wadde ka WhatsApp message alaba embeera gye ndimu. Nina olunaku lumu nali mu mbeera mbi nga nvaamu omusaayi. Natya nnyo ate jjukira mama wange saamugamba kale bwe ntyo namukubira twaba bayinza okunsalira ku magezi. Yaŋŋamba kimu nti ye tasobola bitegeeza maama we. Ekintu ekyo kyammenya omutima ne kindeetera n'okumwetamwa. Nga wayise emyezi 6 nakomawo ewaka naye nga sina wadde 10 kye nkomyewo nakyo okuggyako ensawo zange olw'ensonga nti buli 10 kye nakolangawo kyagendanga mu kugula ddagala. Anti munnange abasawo baali baŋŋamba nti nali nina kye bayita mental abortion, ng'obwongo bwange bwali bugezaako okusindiikiriza olubuto luno lwejjemu lwokka. Olubuto bwe lwaweza emyezi 7 nalwala nnyo naye nga ne mu malwaliro ag'enjawulo gye twalaga baali tebalaba kinnuma. Oluvannyuma omusawo yagamba maama wange nti ekijja okuyamba kyokka omwana bamuggyemu kubanga yali agenda kufa, era bwe batyo bantwala e Kawempe National Referral Hospital. Omwana wange baamuggyamu naye kitaawe teyalabika nako kulaba mutabani we. Njagala okozesa erinnya lye Richard kubanga ne mwannyina wa Richard yennyini gye nalina akava ennaku 3 emabega ndyoke ndwale bubi nnyo naye yagaana okulinnya mu ddwaliro. Nga wayisa akaseera bantwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Bwe tutuuka eyo baŋŋamba ti nalina ekizimba ku bwongo kwegamba ekuba omunaku yo tekya. Bw'atyo nno omwana wattu batulombojjedde ebizibu ebyamutuukako n'ebikyamutuukako n'essaawa eno. Sigadde ndi Lady Maria, your voice maestro. Mbagala nnyo mubeere bulungi. Bye.